Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omuyimbi abantu bankolera video nga banjolonga ng'omanye ebitufu bye nakkolera ngenda fulumya obutambi bwo nga mwesiyaga mungambe erinnya ngenda bufulumya singa sigala ng'ommanyiira nja fulumya voice note nga wesiba ku basajja omuyimbi musajja nja fulumya voice note nga weegayira bakazi banno mukole threesome nyabo okwogeddeko n'enzijukira kyekikulemeza okuba hit olowooza abantu bakuloga tebakuloga you are cast omanyiira osuza abawala banno bonna basuza mu sitting room beeyalanga nku omanyiira bankolera video abankolera video nga nze bateeka mu WhatsApp group yo tomanyi kuyimba tomanyiira by the way this is on a serious note this is on a serious note ojja gamba abantu ekyakugobye ew'omuyimbi yali akumanejinga ojja bagamba oyo si muyimbi muleekanyi TikTok nze namuleka ng'ayogera bulungi ennyimba ze n'ensirika nali mulese ng'ayogera bulungi ennyimba ze neŋŋamba kale abalala bazoogera naye gwe ozoogera bulungi oyogera ku kyobisiyaganni naye ne mukwano gwange yamudduka ng'ayagala munuuna mukwano oyo ku kijanjalo kwatava ekijanjalo kyeki unwanted plants in the garden. So who is the gardener? Omuwala ekisooka owunya banno basimba ebijanjaalo sooka onaabe if you want to do those things you have to be extremely clean kyokka kamagumba ngenda mpola eno part 1 wanti nzomanyi nzija nemba woninga ate nja mmala okukola eyo story mmala obbita nzije nkusimule kube opame ompita tekiriko kusobola munkuba n'ab'eŋŋanda ze bonna bw'oba oyagala ogirako family nemba kuba mwenna siyo ya sijja mwogera kamuleka nze nkuteese next interview weeri singa if symptoms persist you are going to seek for medical attention. I am here as a doctor nja kuwa ate ne feya manyo kuba emirambo empiso yes nkutuuse mu seti y'okufa awo feya ajja kukoleko ye omuntu wasiri kataba musiru obwana obusiru buli mu kummanyiira mb'olwokuba nga buli ku data wa bbiri mbuse obulaga muyimbi mbu The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gw'okutte gw'obba. Wa Shuga teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Koroma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Woman Up. Raw Unscripted Talks. Abalayi ba executive media mwebale kutwagala mwebale kutwekumya nebino ebintu mamange tabikola abikola nze amanya gange nze Shamim Mayanja nga neddira omutima omuyanja lwaki muntunulira bwe mutyo ntulidde mwani kyendiko kyenkola temulowooza nti no buno obutambala nyambala bwa bwereere. I'm trying to fit in the character. That is why I have a shorter seat so that I mumpi mama gomulaba ng'omuwanvu otunuza ndali tukwesonyiwe panna gwe mwamma omulaba yinkanawo nange manyi wa kigero kati bwe mumulanga muwanvu kyegeza ate mmwe muli ba bitundu because if you see something short and it looks taller than you ekyo kituufu kyekyo so nze Shamim Mayanja eyeddira omutima omuyanja. Assalamu alaikum. Naye mwe nsobola ekyamukisa mulungi Shamim muwanvu mumpi ate omwami muwanvu kati abaana bwe kirina okubeera waliwo wosanga omusajja nga mumpi nga n'omukazi mumpi ngambira ddala ate lwaki mwembi muli bampi mwana gwe kati mwetuuka mutya twanjula esho Woman Up is the show. Tuli ku Jibs Bridals wetutudde eno gawuni gy'olaba kati nvudde mu Shamim Mayanja kati nze Shuga. Eno gawuni gy'olaba yange waneba erabika producer gawuni yange bagirabaye. This is my gown. Nino kibagamba yava Italy. Yes, yava Italy. Nenyamba abanaku bafeeyi saagala mukolo bagusondere ne mbagamba tujja batungisiza ze munayambala. Yes, bulagenda okumperekera it is on me. Ate byonna nga bivudde ku Jibs Bridals. Temujja oba basonde feeyi mutusondere omukolo naye nga ffe omukolo gwo already tugutegese just kati ze mugendo tuwa mpozi za future. Temusonda ne mubisazaamu nga Chosen Becky. Chosen Becky kyesazizaamu omukolo just wakwa temwakitegedde. Chosen Becky omukolo gwe guliyo nga 9 December. Waliwo ekyabaddewo kaawo ennaku oba mmeka emabega ne babisazaamu. Omuntu ayinza ofuna kamunguzi jukafuna kati tugenda mu mikolo nga tuli bambuto. Naye byali byatandika dde okugaana kuva mabegako kubanga nebyagundiza oba omukulu gwe baleka kuva ku nnyumba ayinza okubanga amavivi tegalimba ate omukulu waliwo interview gye bamugjeeko ng'alaga bambi ayagala kaaba ng'alina ennaku nnyingi mu ye butungulu jukira kati abeera mu mmere katungulu omuntu kayinza omuyingira n'olowooza nti akaaba. So guys omulamu ogwa olwaleero namwe mweyanjula oba mugenda bugenzi ate nga lwaki otutwala butwazi kati mweyanjula oba tuyisizaawo buyisi anti malenda kubeera Shamim Mayanja and others nga mu comment section bateekayo others. Yes bane others onyumidde nnyo weno side nze bampadde erinnya girl with the red hair. Let me see your hair. Manna kinene kinene
Dingizaako wano eno. Kati olabaye kati kambayigirizeyo ekintu that can be your brand. Nosalawo nogamba I'm going to be doing red hair either tinted oba woba osibye oba woba okoze wig ng'oli awo mweyo shade ya red. With the red hair. Yes. Kati gwe bakuwadde lyalinya kibagambe nti noli mukazi alimu amagezi. Oyo senga pyantula. Walabikidde ng'ategeera. Kivaayo. You have the picture but fa bakumanyi like one on one we know. Oyo mwana saagala nnyo asemberere anko. Mukwano oli muwala wooli. Engeri gyanyenya. Mukwano wano watusangawo. Akajanja kabe katono. Kankwateko mpuli we katuuse. Kalinnye nnyo. Kwata onnyo ku mazzi akajanja kakendeere. Yes. Oli taata waffe. Bampe gano. Noonywago. Yakunywera ku kikopo kya mukulu omwana abadde ki. Kati nze kati kino kyenkoze. Kubanga kati tuwadde eri cup bagiyita tuwadde ne Stanley Cup. Omusiru yagenze. Si musiru bannaye. Anko kati kali katika batadde mu interview y'abakasuku namuno kateekamu. Mama wange yazunze ne Stanley Cup. Kyokka ngenda mutuuniramu. Si musiru. Ogambye nti musiru. Nkiwulidde. Nawe ogambye nti musiru. Nawe n'ogamba nti musiru. Nawe wamaze ngambye yageze ne Stanley Cup nenkwata mu ki giraasi. Sijanywera mu disposable like peasants. Mannaye. Weyanjula girl with red hair. Hello, our people. I am the girl with the red hair. Yeah. Banagenze senga pyantula. Nayo mu pyantula. Kambabuze muli beeru bya ddala oba muli mugundi ebizibu? Ennaku zino mu bukuuta buno. Shuga. Agamba atya nawe ndaga kusenga. Bana ndi mwero monde. Amasiri bulwero anko. Anko yatukayo. Wamaze sina. Guys, ndozo chegedde wamulagaddi. Kubanga nze mba njagala kumanya nze ng'omusaagala abantu bagambe nti ate navudde wano nembageya. Kubanga mba nino mmanya era we mugamba nti muli bazibu batuge oli mweru. Ate ono. Senga mweru. Muli beeru kale. Ndi mweru bannange just in So, si ba bizigo beeru. Kitegeeza mbulamu bwange namuwa ebizigo omushira price. I love you so much. Omulamu oguliwo olunaku olwaleero twagala kwogera ku mikolo gy'abaserebu relationship z'abaserebu. Baserebu basusse okufumbirwa. Emabegako abadde bafumbirwa babadde nga ennyimba zaabwe tezikyakola. Naye kati wazze n'omuntu ng'alinawo ennyimba alinawo zihiiti yakava mu concert eri successful neekola. Watuwe tulowooza nti abayimbi abakyala kasooke n'abakyala tuwe tulowooza nti oba osanga okuyimba kumala kugaana n'agamba kanfumbe. Okusinziira abadde bafumbirwa nti baagwa. Takyalinawo nnyimba oluusi weekend label zaamuvaako ali atyo n'agamba bannaye nfa kiwa kisifumbira omusajja. Okitegedde? Kati naye ng'ate kati oyo bba wange yakuba. Who is that calling? Muleete Uncle Chumi, leeta Uncle Chumi. Muleete. Namagenda avaako leeta tebagenda kulaba jangu wakiri balabe ebbina. Manager wange tayagala mu mulabe. Banna Uncle Chumi tujja mukwata. Mostive Uncle. Ndi mu kantu anti ndi mu interview okubidde naye ngambe muna essimu yo ekwatika. Bayinza okuwasizaawo ng'ompita ku mukolo manya abantu kati babawasa. Oli mu kantu wakatandikire. Mwenkali bakuwulira abantu. Tumirako kubeewammwe. Akantu wakatuumyesu. Akano kendi mu Kazubeda. Kazubeda. Okimanyi gwe ne Zubeda mugagenya abakulu ku boodi yange. Nze ne Zubeda ffe baki? Mugagenya abakulu mubeesuubira mu ssente. Effe bagenya abakulu muguni mu shooyo. Bani basubidde mu ssente bannayi. Okimanyi nti Zubeda ali bweru. Tali mu ggwanga yafulumya enzaaliwo kyovola mutuuliddemu. Kati olwo omugagga osigazza omu. Akomawo nkya. Kati oyagala tukuweeyo emmeka? Tukuweeyo buli omu 3,300. Kati ffe tufune bufunyi bagagga kaali.
Kamaliriza wano mu kantu bwenva wano ngenda ku Crown Japan katwe tugenda babiri. Nkale. Nemwe mbabulire mbulambwe nsaba ntwaza nina abagaga kumbe nina Crown Japan katwe yekka. Buli ankabira ekizibu nga nange nziruka. Wana ngo ntwaleko mbagaga na event. Abagaga ninomu. N'omugaga we nange sinamulabako. Owani? Omugaga oyo guyogera. Jali omugaga wange oyo n'omwami wange Saalongo wange. Mugende mwenna. Anti ayina sho. Sho yakyoyimba? Aaron's Run. Dream to reality. Ya Sunday. Jali omwala omutono omusiraamu. Embeerera. Sigende kyokyogerera nze sikola bya kisiru. Naye nga mbeerera kyekituufu. Sina bitundu byakyaba bya muntu byennyina kyenjagaza. Kyogamba agenda kukireeta kituwe kyogamba agenda gimujjaho ku show. Nkubuuza. Otukubye embuzi y'omuntu wo. Agenda kujja bagimutugumbulireko ku show. Tebagenda gimujja kuba. Tokikuliriza, stop it. Ensi erina okumanya. Nti abantu balina okwekuuma. It is no longer pride. Ennaku zino oba n'embuzi oba otuswaza. Yes. Ne Faye yagamba mbeerera emabegaawo. Faye kamuleke. Faye bukyangambaawo nkwasamidde. Ne leero ku ky'obusiru ky'okoze kankuleke. That girl is a fool. Tategeera. The girl is a fool. Nesimanyi kye yasoma obusawo. Bwoloza busawo si busawo. Ajjanja abagenda kufa. Faye yayingira Illuminati. No, kati waba ogenda fa ng'akugamba. Leeta omukono gwo kati gwe mulwadde ogenda fa. Oli ku oxygen. Munnange okufa no si kubi nga bw'olowooza. Kakasa. Today it's you, today it's tomorrow it's me. Fa nange nzija. Jjukira bw'ofa osooka okunkwatira ekifo mu ggulu nange nenkola ki? Si kibi nga bw'olowooza abantu nga bafa gwe nno ofiiridde ku oxygen. Bantu babakuba emmotoka ebyenda ne biyiika weebaze Mukama ofudde bw'oti kaakati fa bulungi zibiriza. Ng'ofa bwa Faye. Bantu watumazeewo. Ng'ofa. Nze Faye tolinzi janjaba. Era onootuusa ofa ogenda bbanga ebintu bikuluma wewe tukusanze ofeesa oyiwa eminyira. Ogenda tuka ekiseera tugambe Faye jangu otutaase wuuno agenda. Olwo ng'ekiwanga kigaanye. Nga kibadde ki? Ate kati oba kibadde ki? Nina okuwangaala emyaka gye simanyi. Nemwe buli omu akayanira okuwangaala. Naye nze sijja fa. Nze njagala nfe n'omusajja wange ku lunaku lwerumu. Mufe ku lunaku lwerumu. Kati kankutegeeza ebigambo bino wammanga. Ebyo ebintu eby'ekisiru biroote ozzuka osomesa ppule oli wa ddiini ki? Kuba tebigenda tuukira. Ogenda fa bbaawo asigale wano omwana tikka amukwata amwe. Soboka. Akazimu ko kajja kakazi wange kagamba mbuno omusajja wange nnyendako. Akazimu tukaweereze fire. Tuba waliwo hole water. Hole water takola ku banubbi. Oli munubbi bulijjo? I am a Nubian princess, a proud Nubian princess. Abantu nabagambanga nti muwala wange kankireke naye bannaayi omwana munubbi. Ndowooza okyegedde nti omwana munubbi. Okusinziira nti oli munubbi weewa? Nva Malawi. Mu Uganda ovaawa? Mu Uganda najja mu buzzi nga kitange anoonya bubudamu nga bagobye mu nsi yaabwe. The girl with the red hair olinga bbi. Mu Uganda abanubbi bava Bombo, Kibuli. Eyo yonna siyina gye mmanyi. Mukwano abanubbi bajja bazunga gye bagwa. Wamma abanubbi b'Ebombo 21, Bombo Kalule, Bombo 19, Bajjo Lumansi, Bajjo Kisingiri. Bajjo? Kyalo kiri eyo Bombo. I don't know that place. Gangama. Mbabuuzizaako. Muyinza olowooza lwaki bamanyi nnyo. Anti nze ndi muwala wa Fanda omugenzi n'Afanda omulamu anti nina batata bange babiri. Yagambye nti nera muwala ye munubbi. Kati ndowooza njogerera ku mutwe nga Mandwa. Laba omusiru legalize fu. Njogerera ku mutwe nga Mandwa. Tewakawulidde? Ewayeddi. Nenze kambasooke malayo ku mulanga omanyi bagenda mutikira nkya. Wajjawo omwana omweru Shuga. Napama mupame. Naye nze ngenda omwana wange bwe namuzaala nga muddugavu ngenda musiga Caroline bwa siimu musika agenda kunywa munywe.
nanti bagamba mbuwe kuba empisa ey'okwerusa eshegeza wampiso bulijjo oli wampiso nedda kati lwaki oyagala zaala mwana saagala zaala mwana muddugavu ngambye njagala zaala omwana nga mweru wowe kuba empiso omulaba omwana w'omukazi abettama bona woyina kuyita maama mukwano nina abaana aba mujja kumpita wakusaaga bameka mmwe katusokedde ku mulamu baserebu bagenze Carol Nantongo mwamulabye naye nze relationship ya anti Carol Nantongo girabamu ebituli tewagisiimye saagisiimye ng'olabye ne relationship yo ng'olabye ndabira ddala nga wabaddewo ekikakaawo yabadde alina kuba wuwo nakiriza I have a short and sweet guy kati lwaki omira paradongo omutwe guluma neighbor kubanga nze ku ngeri gye ndabamu ndaba kabebi kato kani koyita kabebi ndoza mulaba abasajja b'abantu be babamanyira omulenzi oyo nze nalabye nange muto nze nalabye muto ku kalo mwalabye muto omusabategeera nga mulimu eyo langi mukiveeko temujja kitegeera abantu abeerunga tutegeera ne kalo mweru musaka mmaleyo ensonga zammwe nawulidde bagamba nti mutabani wa Misa iya mukwane era ndalabye ate waliwo mutabani wa ne Misa kumacha gambadde nga ndaba omuwanvu alabikako nti ye mukuluko kati oyo yaddira oli nze ka caption nze ndalabye Uncle Misa kati gwofuse maama w'abaana ba Misa wangi mukyala Dina omutuufu ekyamazima Carol yalimbyemu akalenzi kato ebituufu yabadde alina okulabya ebiriwa nalabye embu beeyagala kuvanga 12 kati kankubulireko 2017 singa Carol yakedde ku makya n'agamba nti bbaawe Misa Kisemakula it would not make news kyalikoze amagezi kubanga omuntu gye buva ne gye bukoma olina ofumbirwa omusajja ng'akusingako emyaka egiwerako so si gw'osingako now kiri bwe kiti abalabi baffe abalungi ndooza gye tuvudde mubadde mubalaba nga baliwo bati nga temubitegeera kambagamba ebintu ebirimu amagezi forgive the sinners bano bendi nabo wano kino nkikoze ku lwa maama wange I wouldn't be seated here wasting a lot of my what my time mwe mumanyi Dylan emyaka gy'alina alina emyaka emeka kama kwogera wano eno relationship njibaddemu kakyanga etandika byatandika ddi eno relationship yatandika late 2016 almost 2017 naye abakazi balekerawo okweka abasajja and guys tewali akweka musajja guys let me tell you one thing nze omu ku bantu bemugize mugamba nti Shuga mukulu Shuga asinga omusajja omukulu Shuga buli musajja gwe mbayitira mba musinga obukulu bannaye common sense which is not common bw'oba tosomye ku biology kumanya nti genes z'abakazi ziri ziti kuz'abasajja nedda Shuga olaba omuntu asoba nga amaze emyaka mingi nga baagalana naye ngera situlu yamufuna muto yes anti listen to me Carol Nantongo abamujjukira ng'atandika okuyimba she was very slim osobola olaba nti mwana muto golooza yalinga myaka emeka saagala kulowooza kuba nali njimanyi kati mwe muli mukolera mu assumptions because guys Dylan is older than Carol kale bonna balina emyaka meka Justin kolera sina myaka gya muntu nze nkungeje saagala kwogera myaka gyange kati awo mpozi nga otugamba nti Misa kimukadde nnyo papa Misa kiwadda ekyo waliwo takimanyi wadda naye Misa kitakaweza myaka let me tell you something no listen to me agawezaana banaye guys listen to me kyemugamba Misa kyali myaka gya Carol Misa kiye musajja omutuufu eyali yagadde Carol si mutabani nze kyendowooza alayika ali mwana mukulu no guys listen to me mujjukira akaseera Carol nga yakajja mu gundi ekyasinga okuleeta entalo mu simanga yali Eagles production dali Eagles byali biki nga buno obwana obuto obuzze butandise okulyawo ennamba y'abaneeno abaagala osemberera emyaka gy'abali kati okiraba ekitone nnyo kati eyo gye beeyagalira ekitone nnyo emyaka ekitone nnyo kati wegiwe kati kati sigenda kwogera ye bannaye lwaki nfanamu kati omuntu emyaka 28 alina okufuna omusajja either nga ali mu 40 omusajja ategeera no naye obwo obuvubuka a man can be 5 years older than you and meanwhile osobola okwagala omusajja gw'osinga obuto yes mubagale oba tofuuse mulya buto ojja bulya bagambye enkulu tenywa
Yes. Kati kambagambe ensonga yange eri waneeno. Sizze kusaba buwagizi tompa bululu. Kambagambe ekintu kino. Kambabuulire. Karo bawa musinga obukulu. Ekyo kimu. Like it, you don't like it. Ate amusinga emyaka 7. Kale kyonchizizze ebbali. Ekyo bwenchizze ebbali. It is okay. Karo okwagala omusajja amusinga obuto oba omukyala yenna. Bantu bangi wanene abali wana bagadde. Guys, mutemumanyi mukwano. Nga desire. Temumanyi mukwano. Naye yakisusa. Katola ba desire. Desire solo kulabika ate ng'omuto ku levikiso. Asobola kituufu. Essaawa zino. Nedda mukwano era omukazi amukulu alabika. Bagende koboko. Babuzaani mukulu ku munne. Bagenze koboko. Desire essaawa zino yatugamba alina emyaka 25. Ye teyagivaako alina we yakomerawo n'agibeerako. Era we twogera muwala wa musinga obukulu. Kituufu. Okitegedde? Kati muwala we ye maama we. Ate balina engeri gye benkanamu. Ne kati katulabe ekyewala kya desire essaawa zino lwakwa nti ffe tukirabe kikula naye kigenda ng'Ekenya bagamba ekikazi ekikulu but the girl is a teenager. nange Shuga lwamubiri abantu balowooza ndi mukulu. Fey abantu bannyonnyole nti ndi muto lwakubiri wandabako nga nkoze relationship ng'abantu emyaka gyenkana nga bakyaliwo. Kankuweeyo omuntu asinga munne obukulu nga mukyala ba wange nze musinga Ekyalo yakamala emyaka emeka? Tuli mwaka gwa 2 sikyo? Egyo emyaka mingi. Ekitegeeza wamwendako. Ani? Baawo. Yansigula busiguzi. Tebereza omwana omuto n'ansigula n'antwala. Nzijukira wali eri. Omwana yansigula n'angamba I've come to open your eyes. Kati tumanyi oyo omwami yakusigula. Takwagala. Yansigula tanjagala. Kati mukwana senga amagezi go genda kugesigaiza mu relationship yange tebampa bulamu naye ffenna tuli baana bato awo sokobereho ku side yange ndi ku side sigwe yambulira kadali yava ku Italy kati ngoyagala twawukane nga mabina kutoyo ddamu oyogere gamba nti mmwe ku bba wange ne ogamba bugambi nti Amos mmwe Amosa kwagala. Ate bannaye nze nakudde mukwano n'akayimba kamwe era mbeera ne bba wange nga kyova olaba oli munubbi olina amagezi. Ndina munene nebbina. Tomulaba. Senga ategeera ebintu by'ogamba. Kati kati mwana gwe nkubuulire olina ekifo ky'omwanjo mu ggulu. Kubanga agambe ayagala. Ate ndina muto. Kati Shuga kankubuulireko omusajja yenna asigula omukazi gye buva ne gye bukoma. Tasobola mwagala. Nga lwaki mbalabyeko tasobola mwagala because anytime abakimanyi waliwo agenda omusigula mbalabyeko nga balina mu bufumbo essaawa zino tukubuza bebaffe producer muleke ngenda kakute mami wootabadde ndowooza okitegedde ne mami amulaba nga munteekako kati relationship ogimanyi n'obalaba nga bawangadde togimanyi bumanyi ogirina wano bazadde n'abaana anti bano tebannaba naye nze bemanyi bali myaka 15 relationship zenze ndaba zonna nga beeyagaddemu yenneeyagala tebawangala ate nze enneeyagala ogisonga mu nze by the way nze kambabuulire tekyali musajja w'omu okugjako wange tebamusigula naye nowa Shuga feeyi ye tayina naye nze nnyongera bajjukiza nti musigule buli musajja gwe mwegombye n'abasajja musigule buli mukazi gwe mwegombye mubawase nze kasita mutakwata ku malayika yange nze kasa namanya nti abasajja basiru tebategeera si bonna nkugamba ebigambo byange abasajja babi nnyo basiru abasajja mbwa abasajja gasiya buloolo okujjako owange Yosefu omutuukirivu owange kana kamalayika olaba gunene omukono gwa Yesu ogwaddiyo kati kambategeeze njagala obategeeza okuva neri musajja malayika mu bulamu bwamu owange malayika kati nedda tweyongera okutegeeza tetwegedde byotutegeezezza senga nze ebbanga lyemmaze n'oyo omwana feeyiyimuka ow'obujulizi ku mbaga yange njagala oli tayina byakola nze omusajja wange lwaliyenda lwalifa kyekisooka omusajja owange mpuliranga bulwe mwogerako mpuliranga n'emmeme enkuba tasobola nze omusajja wange newokwata ekifaananyi ng'ava mu loogi n'oŋŋamba omusajja waaye nze omusajja owange mulongo alina mulongo wamufaanana
Owange siwa AI mulongo balongo. Ate nze omusajja wange kasita nategera nti abakazi bangi bamwagala. Omulaba omuhaiti ye? Awo omuhaiti ye? Mukwana omuhaiti ye? Nze kola bannoba n'enzira ne bansigula. Fe yammanyi. Nawe kimanyi omusajja bba wa muntu. Omusajja ki? Oyogerako. Obuze. Bba wa muntu ate Fe mpa ku simu yo. Muyimbi. Musajja wange. Muyimbi. Mmanze kamukulage. Nedda TikTok omukulage nedda si yoyo Shuga golobooza. Okikula kali akayimba ke twayimba nga tuli eri ku birthday ya Faye. Oyo mutegedde. Yoyo. Mumanyi mwogere. Mumulekere. Mungambe mukama. Mutegedde. Anti ngamba kenyukuta esooka. Ngambe nyukayimbe. Ayimba banelwa kikagenda. Yogera yawe ekigambo kimu. Owedde. Mbufe yogera ekigambo kimu kyokka. Waliwo akayimba. Nawe mundage bulazi ku TikTok lwaki omwogera. Mulimu ekigambo tantrums. You got me. Yoyo musajja wange ensi yonna ekimanyi. Musajja wani. You got me. Musajja wani. Olaba oyo musajja wange. Senga. Kati kwa mlala kwa kama naye muyimbi. Cheka ina bayimbi. Waliwo muyimbi omulala. Faye Shuga agenda kunnyononera obufumo buno. Muyimbi ki? Muyimbi ki? Baina bandi. Oyo. Oyo zekola abantu. Muwala w'abanubi. Muyimbi kyalina bandi nze simanyi. Oyo naye bandi bayi kale balinga babandi naye si babandi. Naagala okwe ate bamusitoko mpya. Okimanyi nti abavubuka bamusitoko mpya. Faye kankubulire njagala kutegeeza ebigambo bino. Faye okimanyi nti oyo muyimbi abalinga babandi bamusitoko mpya. Bamusitoko mpya. Nze simanyi. Nze njagala okutegeeza saagala ofune buzibu. Naye oyo gwoliko mukwana alina omukazi we Kadaama. Aliwa gw'ogamba. Oyo wa bandi alina oyo wa Kadaama. Kati nno si Kadaama yekka. Alina omukyala gwe mmanyidde ddala obulungi. Ogamba wa tantrums ogamba ze wa bandi. Kati nze kamba nnyonnyoleko. Nze nina omuyimbi omufeeyi amumanyi eyali ankwana. N'avuga emmotoka n'agijja ekyanja n'agireeta ekitintale essaawa zaali 6 gwa kiro nga waliwo omuwala amwagala essaawa zino. Waliwo omuwala eyali amwagala eyamuwa n'emmotoka gy'alina essaawa zino n'amugamba alinnye. Omuwala n'ajjira mu ggwanga atobye. Naye Shuga leka nkumalirayo emboozi. N'alinnye omuwala n'ajja n'ansangayo ne mbaga akangende mu kisenge n'amaliza okwesootinga nzije. Naye abayimbi b'ekyanja babale. Ate omuwala sereebu kati. Faye omutegedde. Omwana awomedde abayimbi ono. Omwana nga awomedde abayimbi. Labayo kyeŋŋamba abayimbi b'ekyanja. Tetwerya. Omuyimbi w'ekyanja amanyi n'okukola ku kantu. Akolako ku kantu ye. Nedda. Akakola. Simumanyi. Akola ku kantu. Akakola. Atera tuula ne bayimbi banne. Eye. Akola akantu Shuga tugende ku mulamwa. Tugende ku mulamwa gwa Yoyo. Nze ni specialist mu Luganda. Tugende ku mulamwa abantu. Yes. Ne batandika okugamba sad stories zaabwe. Okitegedde? Mutegedde omuyimbi oyo. Omuyimbi oyo muntu wange mumuleke omuyimbi. Bambi Father Abraham. Bamita Father wali wamugamba Father Abraham. Nali namutuma Father Abraham. Ati alina abaana mu mawanga. Alina abaana mu mawanga gonna. Tunasigaza ku bantu. Omuyimbi ng'omwogedde nnyo. Muyimbi sigambeeko. Asobola gwe testiyo y'abayimbi. Nedda Katonda. Ate alina obuyimbi obulungi gwe buliko amanya akayimbi nga kalungi. Katonda. Kabaka bba. Naye ate kikyakuza epyantula. Pyantula kiki? Pyantula Express. Afuka. Omanaki. Appetite. Amazzi nga koye wange mattress to protect egenda fa abaana bafuka. Bagambye tefa. Abaana bafuka ku buliri. Mbu tefa. Nze ndi ku baana bange ngamba buliri bw'abaana. Anti nange kye ngamba nange ninayo abaana eka naye bangambe ngule mattress cover mattress protector tefa. Tefa naye yange egenderera. Ey'abaana. Yes. Mama basulako bameka. Bannaki. Baana bali kuli. Aha. Bali abaana tebafuse ne mufuka. Abaana bebafuka. Oba waba wa pyantula.
Abaana bafuka. Abaana bataba bapyantula. Nze mbategedde. Abaana tubawa pyantula. Mbategedde bannaye mbadde nategeera. Gwe. Ng'oli bulungi. Webaza tukyasaba. Kati ngamba abaana webaza tukyasaba nti bali healthy bafuka. No, si kirungi bangamba nti n'omwana afuka nga bazadde be bali bafuseeko ku buliri. Nze saafukawo ku buliri. Naye abaana bangi bulala. Abaana mbaleke bafuka okufuka kirungi. Abaana bafuke. Kale mufuke. Nze nafuka mpaka siniya 2. Baleke bafuke. Gwenga bagumalawo mangu. Kiri healthy. Nze nali kusenchi sese bugolo bina babonyabonya bannaye. Ng'ofuka. Abaana mubale okufuka kuli healthy. Kati waliwo aba St. Matia Mulumba Primary School. Metroni wange bannaye yabonaabona. Gwe nze nalina omuwala gwe nasoma naye. Ng'oli omuwala mulungi. Nga yatusinga kusomera obulungi. Ng'afuka. Nga bagagga naye ng'afuka. Hedigalo wa St. Ss Bugolobi 2011 2012 wafuka ku buliri olunaku lumu ne bampayiriza. Nali nkyali mu primary. Wabula olinga bewunyiza mu sikulimba ebisale oli mukulu. Nze nedda nasoma ndi muto kubanga nabuuka nursery. Fine nina emyaka emeka abantu bagambe. Nze banzala lwakuba nti nina be nalimba emyaka nti kati so ajogera wano nja kugamba. Ngamba wano mukutu. Nkuwulira omwaka gwe banzalamu. Naye kati ndowooza ono wandaba. Nze lwa bunene kanyimirire just ondabe just ebina ddene. Ayagala amabinagi. Tuvudde wala. Jangambe mbwe ekira kyonna kikogana nasigaze ebbiri. Oba abayimbi bakusukunze nnyo kuba bonna bamaanyi ba mujiimu. Abayimbi bonna bayogerako okuleko n'omumpi gw'olina naye bali bajja bati baani kati kuliko alinga akasajja ka Pick Fair. Bonna bali bati. Naye oyo alinga akasajja ka Pick Fair oyo gwogamba ani alinga akasajja ka Pick Fair. Fei wakwata ebyama byange byonna n'obigamba Shuga gwe muzina gwe. Mwenna abesiga Fei temulina magezi muli basiru. Ffe tutuula ne tuboogerako enkya n'eggulo. Nkugeeza ani gw'oyagala. Fei kati wesiga Fei manya kwesiga between one twata omukago. Lwaki abasajja balina bakazi bangi? Is it nti buli muyimbi alina baana bakazi bangi oba? Owange nga talina bangi. Okujjako omusajja wange. Wabanga muyimbi ku bayimbi bomumanyi boyina. Ayina. Fei mbadde nsaba onkolereze. Naye bane Fei bagenda mutta. Balina. Tebalina bbuba. Omunama gwabadde nti Carol Nantongo. Asi yekka. Relationship. Naye kambuzemu ng'omusi. Nawulirako. Abakazi abayimbi bali mu bbawasa. Naye bba abasajja nga basusse okusigala nga bali abaana babendi amabanja. Ate lwaki osonga eno munze? Ate oliko abantu. Bankwana bukwanyi sinnabakkiriza. Kikyamu nti abayimbi abakyala bo babatwala. Naye abayimbi abasajja basusse okulya abaana babendi amabanja. Bannange otunuze eno osongako n'eryo wasenga muto. Senga teriyo muyimbi. Sina muyimbi. Fei mpolereza. Bannange. Fei agenda. Fei yamanye ebyama byange. Akantu kateeko Fei baaganye muyamba. Naye Fei nina relationship gyenjagala. Naisobola kugyogera. Jogeri. Omusajja omumpi oba yagala agende agende. Agenda olinayo omulala waliwo omuwanvu alinze. Banyonyo. Okimanyi nifa yavaako mu relationship y'omusajja omumpi n'agenda mu relationship endala n'azaala n'amala n'addayo. Wazala neweegana. Wallahi nedda sina kiwanga ku nsi. Okweba banaye kambuuze maama wange beerako. Olanga lwe wakubira maama wo mubuuza. Kamukubire. N'ebbeere lyo nga lyogera kirala. Mwana gwe lwa bunene. Simanyi oba onoowulira. Bannange. Okyekoze ng'ensi yonna eraba. Bannange. Dekangula eddakiika. Bannange. Omuyimbi. Kyokoze si kituufu. Omusajja we yeetaaga okukola ennyo. Tosobola kukuba simu ne kutala. Nze ekyo bakinjigiriza the hard way nakubirako wano omusajja. Bakinjigiriza the hard way okuva n'olwo. Sakiddamu. Nze kasita bba wange ali Tanzania. Nze nina relationship gye saagala. Nze simanyi lwakuba mukwano gwange mba mpiyanga. Jangu nze omuŋŋambe nze nkolera bantu. Nze oyinza omwogera. Baba bombogedde. Jangu omuŋŋambe. Nze relationship ya chosen empya. Tewagisiima.
naye kambuuze Mr. Lidana n'abatanzi bali kuki n'obutaala bona butukubyemu amasa Mr. Lee ne Dana n'abatanzi bali kuki bino ebitundu ebyannika wuliriza Jibs Bridals bali kuki mukwano babadde atasobya ne mama otajja kikkiriza ngambye bali kuki mukwano toyina kyoyina oli tebabuuza tebakola ki babadde yava ku bintu by'abantu abantu mukwano nedda awo akantu kajjako ebintu bye ebyekisiru producer mama namugamba akantu kagaana lwaki kagaana babadde yali agenda kale twogere ku relationship ya Justin Bieber ne Hailey ab'e Uganda abamanyi ani babadde yamuleke mukwano temwogera ku babadde tugamba relationship ya Hailey omuna Uganda ne manange Justin Bieber yani Justin Bieber we Uganda ne Hailey we Uganda Justin Bieber just nedda kati Hailey yani ye Hindu nedda nze sije mbadde ngamba mukwano nze mbuuza abantu ebigambo byenjogera babingamba n'ebigambo kati kyembuuza omuntu lwaki omuntu aba bwati mama wasiibye otya sirika nalongo wasiibye otya leeta mubuuze mama nge nalongo osiibye mukwano nange ndi nalongo osiibye ta nalongo bulungi ze bampita black sugar nnyabo omwana ono alina emyaka emeka obuuza mwana obuuza myaka wamma sijagala tukiteeke ku internet wembanga nina omusajja gwe nagamba kati wawono nabanga ntegeera kati webakuzaala mu 2003 obeera n'emyaka emeka jajo bannange Shuga nawe nno tosirikira byama njagala bagamba myaka gyange naye nga tebazaaleko mu 2003 njagala funa emyaka gye nneesibako owa 2003 wama bamuzaala ddi kankubira omusajja wange ate omusajja amanyi emyaka gye agimanyi kati ye yakuzaala naye mama nali manyi mpungira mulaavu naye ono zolo kira price yagamba temweri abasajja ne mubeera nze ebyo tabiŋŋamba nze saagala muntu aŋŋamba ku relationship yange tokaaba ne we bankuba mundeke ani gwe bawutula Stanley Cup omusajja taneegaana nga we beegaana ono omuwala omujjukira yali wano mu interview nindako nina soka okwegera omusajja wange mukwata mpola ya nzadde beya omusajja omusajja naye kaali bize owange banaye mpita amanya nga 10 seetagana kibanyonnyola mukimanyi ama temukimanyi feeyi omusajja takutte okwana oli mu relationship we kankikutinyoyongere kikutte ali mu studio mukwata alina studio gyalimu sawa mu studio abantu bagendayo soogera n'omusajja wange nga woli wano kati washakutte ddamu omukubire anyiize mukwano anyiiga ki ddamu watakwata ng'omanya naye bambi olabye mukazi wattu ng'olabye jangu mu relationship yange nkwemu ku wange mpozi oyo omuwala yani yakubira omusajja n'agana omukwata mukubire babba bammwe kangeese ku mukisa guno mukisa gwennyini nange sekkiririzaamu Big Bear aganye okwata nemba ku interview eno ng'omusajja tankutte ngenda bagamba omusajja omupya immediately saagala aganye mukwano yogera bwogezi mupya abantu gamba omukadde gogenda ofuula omupya bambi tugenda kulya ku restaurant yaba B2C leero ku Salama Road yawo mamba balina emmere ennungi ewooma eno Mr. Lee yafumba omuceere Julio nanyiga ettooke yes nanyiga ettooke
Julia soka nanyiga toke wamalo dinyiga naddamu n'alinyiga. Producer nzikiriza ogenda ku ogenda ku shot ko kuki aganya kwata kati okoka gasanta agenda kukwata ddamu omukubo ogwokusatu otegere nti you are in a relationship. Kamuleke. Kama we yapo omusajja la ola maswala. Nze no relationship naye kanjiri munze. Nawe baganya kukwata. Kyokano yamuteekako haji. Tubadde tutali ku relationship z'abayimbi nga neeza ffe. Temwasima relationship ya Karo tekeza muzigenda. Oliva propose. Musajja nga ali busy. Nange bamproposingira. Just lwakuba empeta yamu. Unakutte. Oyina omusajja. Uliriza. Salamu alaikum sebo. Bwe bali kwagala mukyala wo tuyina omukazi ali wano yesibye ku musajja. That's a take for him. Woba ogenze nga wakatuuka bwoti otuuka olujja olukulu. Yasuze mu pyantula. Omukazi yesibye ku musajja wuuno wano tokabira. Badde ojimenyera babutakwata. Baade bangambira wo tonjagala. Asima bayo tokwata. Haji ngayogera. Abagamba nze. Wabula bayi. Haji anonya lutalo. Tayagala ndala. Fei musajja kikwemba nteeka waawo. Ono tumujeebwa. Twagala mmere gwe tugamba ogera tuguya mmere ku restaurant aba B2C tugamba omusajja gwe twagala. Ate nze akolayo ndi waitress waayo. Tugamba ogenda tugulira. Nze siryanga naye simanyi weebooma. Abasajja bonna abayimbi boyina basatu tekuli akwata. Abajo? Abayimbi basatu tekuli akwata. Fei nziza wano omusajja kati akubidde only him. Kati akubidde only him. Kubira owemmere wakiri. Mumpe ku namba ya bawa chosen beti yani. Wakiri akubira owakantu. Owemmere. Akubira owakantu. Nayo ogina mu ssimu yo mweri. Hey, akubira owakantu wakiri. Owakantu yo weekyanja. Hey. Yes. Oyasa weekyanja. Ne wamma twamusuulawo. Twamusuulawo. Ani? Fei naye ki twamusuulawo. Nze amagulu gesaaga siina. Yayendo kwe baakubye enkuba ku booda nga nze bazze okunkima. Olaba akakantu. Nze saasima abantu bebayita bamulungi. Wano walungi naye bwayimirira. Toyoyo. Mukwano ye yatugulira emmotoka ne bamukubye enkuba. Oyo Fei gwakugambe. Najira ku booda. Nze mpulira njagala mwogera. Kamwogera. Kubanga ayita beno funa 10K. Bane mwagala kunyonoonera maka ye makaki. Makaki ng'aganya okwata essimu. Ne gwe ng'oli mujja wa serebu. Mujja wali mu cream de la cream. Laba mujja wona ali mu cream de la cream. Cream of Kampala. Yavaamu bamujjamu. Omusajja namutu. Mujja wona bamujjamu mu. Omusajja samusiima. Ne mujja wakyali mu Kampala cream. Nanti nze samusiima. Omusajja gw'otasiima. Mujja wona kyali mu Kampala cream. Mujja we yavaamu. Ate omulungi bamujjamu. Nombuuza mwali just mbuuza abantu bagundi Kampala cream. Naye yavaamu. Gwe kankubuuze. Ono baawo. Prima mwali. Prima mwali. Mwali. Ane mali ali Baby Gloria bamujjamu dda. Ali mbufumbo. Ate Mami Debu yejjamu. Bamujjamu. Yejjamu. Zahara Toto mwali. Yes! Zahara Toto mwali. Kati mubavaamu kwe kuli mujja ono. Nenze ng'omusajja gwe namuliko bwomu. Oyo gw'okubidde n'atakwata ssimu. Ndooza mukwano ready flag olinze ready C. Oba oyagala address okekuba ekwabyemu bibiri. Kati nze kambabulireko Shuga. And me I know short men nkwata bulungi ombozi. Nze kankubuulire. Nze nali nkasse nakasima engolo. Buzuukuka ku maca ekiro ku saa mwenda ne bulya goliros. Chire. Nze nali nkasse nakasima engolo. Kati waliwo obusajja buno obupi buno buserebu bwammwe. Waliwo akankwana mabiga kaawo. Mukwano kamera ate bawa Fei kana kayimbi akapya kamukwana kapukami. Kankwana saka wabudde. Ani gwakusibako? Musimanyanga latos. Simanyanga. Ali kulati wizi. Tomanyira nga lati wizi ne wendi basiriwo tokigezanga mukwano. Okumumanyira
mbaluka ettako interview eno nenjikuba mu fireworks togezanga nomanyira latiwizi Bansonyiwe. kwano latiwizi mu Feye yakuvuma tasobola muvuma oyo okuvuma latiwizi afana gwawo nanga kasajja ngaleke sikabagamba mbegayiridde Feye muntu muzibu Feye muntu muzibu wallahi Feye anvuniza Shuga oli mutabani wange gwoliko watayo sikyaswa kwesigana kyama kya nze okugamba ekyama kyange nagenda mutoyi mpame genda ugenda okipame sikyasobola kuddamu kubulira kyama kyange shaitwanagawo namusevingako just nga sagala kumutawanyiza maka sikeko mukwano sikeko naye katunoonyeze agenda kumanya linnya lyako tusaaba butamanya linnya lyako naye totujjaako simu tuleke naawe ono muyimbi naawe ngambye akaserebu ako nawe si kaserebu ako kaani ali mu mikolo gwe twasanze ku papaazi ng'asoloza ssente z'omukolo kyokka nga ngambanga bwanjagala nnyo kyokka nge nateeka mpeni ngamba katira nange Feeyo otegeera leeti Shuga tonamutegeera munaku muzibu obadde ogenda bbera mukyala n'owemmere amwesingira kandete ofumbo wate sabo mwalimu akayimba mwalimu erinnya lyo Shuga okyali kulinnya gwenze na voicinga nze yamalayo yes saakola bwentyo mama wo yenna gyali teyeetinkulako bwati mama watera kutulamu natunula kutunuzaati shabi maine geja tunuliramu gatukole ngagamba laba kizolo kino atukeneka naye naffe tumukeneka kajiga mwe mukeneka mukola muti naffe tumulinze wana kuma tugenda mutuna tuti neda mote mumtunira gwe mtujiga tujukira bamumpi bwati tula wano kakomo wakoma yes tuyina mtunulira ali bwetuti naye nga nyongera bajjukiza omusajja njagadde n'atanjuza bwe mba mulina abasajja baserebu temubakweka banaye mubatimbe oyinza okusanga banesista waliko kubanga eno ku ground batuliko ffenna abasajja mubatimbe omwana yagenze n'agamba nti buli musajja omugagga aliko abakazi nga 8 owange mugagga nga muliko nze n'owange mukwano twativuddeko dde oli singo era gye bujja mu maaso ngenda kuzza mu gurupu y'oli oddeyo onoonyeyo sita omulala ate era ndina celibates mukwano otunudde bwoti kuno kwonna kwonna ojjuddeko mwegatto Feye mpolereza gwakimanyi nti seegatta ayi simba nfanenzi gwawo Shuga mbulira mazima toleka Shuga kumpisaamu maaso oti naye nga tuli ku Gibbs Bridals nga twambaza abagole n'abagenda ku mikolo neoba oyina mukolo gwa divorce nange ngenda kwambala olwo ku event yaguze okitegedde so bannaaye tupangisa engoye n'okuzitunda luno lwange ate nalugula salupangisa terudda lwa mukolo yes nze njagala ya red ng'eri bwetyo so guys mujja mutuwagire tuli wanene ekisaasi tuli ku White Horse Mall badde ngenda gamba power horse kyokka eryo eddagala ly'amaanyi ga kisajja anti mwana gwedudde okwegatta naawe genda eri nakumeka zamaze nga taliiwo ezo mpitirivu mukwano ffe twegatta buli luvannyuma lw'eddakiika 3 yabannoono nyongera bajjukiza nti mba mulina abasajja mubatukube mubatimbe nga bizinensi zammwe abasajja kiri ku ground mukwano kubanga ojja beeraawo bakujja mu cream kampala cream otunyiigire kumbe ffe tubalinaako buzibu mwana muwala oli ne bwansanga ajja getinga social media nokola kampala cream katolaba bagenda kujja mu kampala cream tanjagala nga leso sigala mu kampala cream ng'otegedde nti no musajja wa mutima ate no by then naye alina ba sponsor olaba by then nali mutono tulama nti kati saa zino nina ku mubiri
Maama luli saalina. Naye nga nina otubina twange wetu tulinga keeki. Ekiwala nakyo kyakula. Nga ndi bwe nti naye nze tosobola kuŋŋamba nti wakula bulungi ng'omusajja akuleka enkuba n'ekkuba n'akima akawala akampi. Wangi maama, wangi. Mukwano ndi munubbi banoonyereza ku banubbi. Ekisooka tufumba emmere ewooma. Tufumba tetufumba emmere ewooma. Akitegedde? Ate tetunoba. Ekitegeeza Nowa Bandi amanyi nti essaawa okyali waawo. Tolina gy'odda. Ani? Ow'ettooke. Nga sina musajja ayagala ttooke. Afumba ettooke. Omuntu bamuyamba. Mubona balina Bambi simwa omagala. Feyi yasobola okunnyonnyola. Omagala. Yagenda okujja ng'owakantu wali ne mutuuza katebe. Naye owakantu bamwagala. Nerindako, sokolindeko. Owakantu Nowa Bandi nga baagala ofaanagana. Feyi toyasama. Yoli gwe waŋŋamba? Feyi toyasama. Owakantu. Kasasilo. Anti emmere alina amaanyi g'ekisajja bamuŋŋamba. Ate abaana bazibu. Ow'emmere baŋŋamba nti bw'asonga bw'ati gubula asala. Abaana bazibu. Baŋŋamba nti wamusubba wagwa mu Kkereziya. Kati nze kankubuulire Shuga. Kati nali badde mugereza kuwange lwakuba kati nje simanyi naye bwe baŋŋamba yandibanga asemberera owange. Kati Shuga nze kankubuulire. Ekyamutuumya Musa, mama omutuuma Musa yamala kumulaba ng'alina omuggo gwa Musa. Sokozikirize nkubuulire. Makula Musa. Mulaba bonna abasajja abankwana tewali yali alaba ekisusu wange. Okujjako n'omusajja tuula tumalirize interview. Jangu tumalirize. Feyi njulira. Feyi. No. Nedda. Naye nze ow'emmere nga bwe mumanya yangu y'ensonga tasobola kumala wadde wiiki. Baleke. Nalya. Ate nnifu omusajja w'emmere yali ansaba. Muwe. Bagagga twagalana. Muwe. Nange omusajja kati oyo omusajja w'emmere bamumubira nange nina bemmanyiyo bana. Wemmere tebamubira. Nange nina bemmanyiyo bana. Onoomalako naye. Kasita nsaba akasente ne bakampa munnaye tewali kirala ate n'ensusu sigaba. Tuula tosituka. Kikyoyogera. Bwe mutwe mwagamba mbu Father Abraham tata ssente. Oyo Father Abraham atasa ssente. Tugenda ku mulamwa. Omuntu bamuyamba bannaye. Nze Father Abraham ye yasooka n'okumpa ekimuli kya ssente. Tuula wano. Zaakuwa. Azijja mbakyala. Nze sirina muzibu. Nze era samwina nga buzibu kubeera n'abashuga mami. Tugende tuula. Maama wange aŋŋambye. Tankubira mama wange. Ankubira. Tumaleyo omulamwa gwe tuliko. Lwaki relationship z'abaserebu zifa. Tuli eya chosen Becky. Bantu bange mmanyi mwena mugenda kwetegeera nti nze gwe bagamba bino ebintu sibibaddeemu. It's a coincidence that I'm seated. Wait. Disclaimer. It is a coincidence nti ntudde mu masekati g'abantu ababoogera. Mukimanyi mugenda kwetegeera naye nze siina musango. Nsaba busabi nti bwe nzijjawo juga maana natandiso yimba ngenda saba bayimbi kolabo. Nze benjogerako tebali mu Uganda bali Kenya. Nemmere bagitundira Kenya. Abasajja bengamba Mafeyi tebali Kenya. Tebali nze siina musajja ali mu Uganda. Yes. They are outside the country. They are outside. Okay. Yes. So inside. Naye mmwe. Relationship ya chosen Becky ne bawe. Banayo giremedde. Ina jeraga. Wekyamazima saajagala. Nze we namanya nti neera ezo leftovers. Leftovers zeziriwa. Zombi. Oli yadiba. Lwaki olemedde kuwa akantu? Onaabadde kino w'akantu akantu kafuusa akantu. Bantu bange mumpulirize. Bantu bange mumpulirize. Nze twakoze YouTube empya bannaye mutuyambe. Ebyekisiru bye boogera bo tebalina YouTube bagenyi bugenyi. Tebajja kitegera abakozi b'akantu ndi nammwe. So by the way, olaba oyo w'akantu
eyamuzaalira omwana soko linde kwanti nzijukire eyamuzaalira omwana ogi wange maama wo tabeera bwate maama wo abuliriza kale tugende ku gundi kale tugende ku Chosen Becky tugende ku Chosen Becky Chosen Becky jjukira no leftover eri jabogola naye ennyinde engazi bweti amulinga ekifundikwa ky'olubugo omukazi oyo saamusimirawo nze by the way nenze okuva oyatandika ebyobwenzi nantama nze Chosen Becky alina akalenzi akali kamukwana nga nkamanyi nga kakeyo kitintale saakasiima era ku birthday eyo yatugamba aweze emyaka 22 oyo omusajja yagitegeka ne mateeka ne mu group zaabwe nenvamu zisaabasiimirawo oma tugende ku relationship endala gy'oyagala executive media nga bulijjo kwoli it is raw and unscripted woman up obwedde okiddingana emirundi mingi sisobola zikiisa mukamwa kange obwewedde nteredde omutima tugende ku kirala awo waali agumirewo esooka olindeko nalabye abantu mu comment section nga munsinikira amannyo mumpabula temumpabula emikono nyongera obajjukiza nti maama wange abiraba saagala kungayulirirako mamwa awo ndi naawe baŋŋamba neno nti nosimanga mbunze nswaza abazadde bange babo abazadde bakimanyi bazaala abaana bamalayika nze era maama wange musanyufu bamalayika era nze maama wange wandaba n'agamba yes I see the future is bright nze nagenda ku ssomero kwe nali nsomera ne bagamba we are proud of you natuuka nga njaga tuula eno mu bazadde gye batuula ne banzijjayo ne bagamba sit here near the head teacher kwega I portray a good picture for my school mulekerawo twasamira nawulidde waliwo awozambu bino byabuseegu tuli baana bannyoko I hate it when you say byabuseegu everyone enjoys byabuseegu feeyo ina engeri gy'okuta ecupa y'amazzi gange sigisiimye n'engeri gy'ayagala okwebamba ng'ate tuli eno feeyo ekimumenyi ate tayambala mpale teriimuyo naye ekiriwo ekiti yabadde yagaanidde sikaati yadde ayagala kwambala sikaati nyimpi nenga n'ogaana amagulu wannyo nze senga ne mugamba kireba empanvu naye kyobutambala mpale kintu kirungi nnyo kubanga you let the hair breeze soko lindeko ama nkyayomba maama wange olaba banaiba bajja nemukaba bannaayo muwalawo twamulabye maama wange n'agamba yes ayagala bya kisiru maama wange ayagala temuddamu kunjasamiza maama the girl with the red hair ate nabamanyi mulekerawo bombo class ne musajja wange abiraba ne maama wange maama wange malayika wange si musegu naalonga agambwako mbadde ngamba naye era si museegu mwe temuddamu kunjasamira temuddamu kunjasamira musumba nze siri muganda nze gwe muŋŋamba mbabuulire maama wange yagambye ne muddamu okunjogera kajja ssanga omuntu amukubi baganda yange bagabe bagenda bavuma kubanga nze famire yange yonna ebiraba n'omusajja wange abiraba ate abinyumirwa ate nali nabalimba nti banzaala nzeka nze nina abooluganda nali nabalimba waliwo mu comment section yange the girl with the red hair munnange yali akulembedde waliwo yaŋŋambye yali akulembedde soko owulire Shuga abantu basiimye bagamba saamusiimye alabika mukabakaba bombo abantu basiimye era bwedda bankubira kasimu nyiize towantu yange n'otoyala saagala kummanyira fe jangu otuwoleze ku mazzi abasajja beddebalowooza byenjogera nga balowooza nti oh my god but you look calm kamuwa you look calm naye ekintu kiŋŋamba nti nga wasumuludde omuddomo ayina omumwa muwanvu kyekugamba ekintu ali calm she looks good olabika bulungi ng'oyambadde oba habayo oba kina ekintu kiŋŋamba ekkiro y'omumwa gy'olina kiro omuntu oyinza omumukuba lebe agenda ovaawo ng'atobye sogo ogwomumwa nedda ogezaako nga tebakutinkudde not that mouth bano abaana balina omwana gwe baakaabya wano n'ogugo gutyo girinamu kano akantu kano kati gwalakyo nteeka mu bintu bye
Bambi. Naye wansiimye. Wamma Fe yansiimye. Ndimukakkamu. Feyi mumanyi buli lwakugamba nti abatalina kyakwetaaza. Anko yangamba mbu yali ansiima luli naye soono. Anko. Neshamimu yangamba mbu oli. Wamma oli senga. Yerusa. Yes. Mujjukidde. Wali mulungi ng'oli muddugavu. Gamba nga tonnalya. Nedda. Ng'oli muddugavu wali mulungi. Mama nkujjukidde. Oyo nayina muganda walina embuzi. Nyama. Nange bakundaga akafaananyi. Yeggwe mbadde nsika ekifaananyi ngamba yeye si yeye. Buuza hamu. Hamu ki? Amodola. Ndaja sinjiruma nnyo njinoona. Nze sigwako mabakulu njinoona. Fei abeera akola bwana. Tefaayo bireke. No. Mbadde nsika kifaananyi nga nzijjukira. Mubireke temutawaana ngenda kukola akaposi. Naye nze Shuga nze bwenneeyerusa temugezanga ne muŋŋamba mbu wali nali mulungi mba nina ensonga lwaki ate nga sigenda kwerusa kale jasi njagendako musizo wa bweru empewo zinfuuweko okitegeera ebyo gwe feeyi gwasinga nogayula amamwa nenkulaba ng'ondegerako kiro y'emimwa. Tolina nno buzibu omanyi lwaki oli muntu mulungi kuba wali muddugavu. That's the only reason. Neze nga sibanko muddugavu. Mukwano wali. Banaye tukolera abantu. Just kati nanyiriramu bonyiririze. Ebinada ate binali mifu nnyo bannaye. Just nanyira bunyizi. Omukazi yatugamba abintale yatugamba. Tukolera abantu. Ofuna sente. Tonkwatako ng'oyogera ebintu bya kisiru. Yatugamba ofuna sente oyongera. Togezanga n'onkwatako ng'oyogera ebintu eby'ekisiru. Gwe bakugamba balina omuntu gwe bagamba eyagamba. Muntu ki? Yagamba ofuna sente. Saamusima oyo mukazi namulabye alina bye yeeb'ekisiru bye yayogedde. Tugenda kuwangaala fembi tuti. Come here my sister. Alina bye yayogedde by'otayagala. Nachegedde. Oyo nambo oyo musirusiru. Nachegedde nti nosobola okukwatagana tuti. Ate nze fe yakimanyi bwe njagala bawala nsusa nze lumu yagambako muneera ndi muli wa bisiyaga. Nze mbabubira. Era fe byakubulira bitono. Already enkwekutte. Olaba oyo omuwala. Ekisiyaga. Mama nina abayimbi bemmanyi. Omuyimbi oyo abantu bwe bankolera vidiyo kamalotereera. Producer ne fe batulekanira. Omuyimbi abantu bwe bankolera vidiyo nga banjolonga ng'omanye ebituufu bye nakkolera ngenda fulumya obutambi bwo nga mwesiyaga. Muŋŋambe erinnya. Ngenda bufulumya singa osigala ng'ommanyiira. Nja fulumya voice note nga weesiba ku basajja. Omuyimbi musajja. Nja fulumya voice note nga weegayira bakazi banno mukole threesome nnyabo. Okwogeddeko n'enzijukira. Kye kikulemeza okuba hiti olowooza abantu bakuloga tebakuloga. You are cast. Omanyiira osuza abawala banno bonna basuza mu sitting room beeyalanga nku. Omanyiira bankolera vidiyo. Abankolera vidiyo nga nze bateeka mu WhatsApp group yo. Tomanyi kuyimba. Tomanyiira. By the way, this is on a serious note. Saamusima nze oyo omubala. This is on a serious note. Ojja gamba abantu ekyakugobye ew'omuyimbi yali akumanaging ojja bagamba. Oyo si muyimbi muleekaanyi. TikTok. Nze namuleka ng'ayogera bulungi ennyimba ze n'ensirika. Ennyimba ze azoogera. Nali mulese ng'ayogera bulungi ennyimba ze ne ngamba kale abalala bazoogera naye ggwe ozoogera bulungi. Oyogera ku kyobisiyaga nni naye ne mukwano gwange yamudduka ng'ayagala munuuna. Mukwano oyo ku kijanjalo kwatava. Ekijanjalo kyeki? Tokimanyi. Unwanted plants in the garden. So who is the gardener? Omuwala ekisooka owunya banno basimba ebijanjalo. Sooka onaabe. If you want to do those things you have to be extremely clean. Kyokka kamagumba. Ngenda mpola. Eno part 1 wanti nzomanyi nzija nemba warninga. Ate nja mmala okukola eyo story mmala bita nzije nkusimule kube. Opame. Ompita. Kiriko kusobola mu nkuba n'ab'eŋŋanda ze bonna. Oyo omusobola. Bw'oba oyagala ogirako family nemba kuba mwenna. Siyo ya sijja mwogera kamuleka. Nze nkuteese next interview eri. Singa if symptoms persist, you are going to seek for medical attention. I am here as a doctor. Njakuwa. Ate ne fe yamanyi okuba emirambo empiso. Yes. Nkutuuse mu seti y'okufa. Awo fe yajja kukoleko.
ye omuntu wasiri kataba musiru obwana obusiru buli mu kummanyira mb'olwokuba nga buli ku data wa 2 mbuse obulaga muyimbi mbu bumuliko bankoledde video bazaddeyo matako releasing chat zange releasing chat sizo gwe wambwa sorry nkurilizingire amatukolera abantu muleke takwasa leta wa amazi leta amazi g'omukyala w'omuyimbi n'oyo gw'oliko saazi no gw'oli ku kijanjalo kye naye wamugeyageya buli wamu tolina gw'otageyeza ogeyeza famire yo ogeyeza abayimbi baproducer bona ogenda osabiriza audio w'obwereere kyokka bamala omukuwa n'obageya assistant wakuleetere ku mazzi baneemuleta amazzi agakakkanya nyammwe atabuse ne temperature jakumye tewali agenda gisobola tusala ku buyambi by the way nze ndwawo nnyiga bwe mba mukyegendereza ate nkwagadde nnyo okomezaawo ekintu ekinnuma oyo so n'oyogera ku busiyazi we are going to come here and bring I have 3 knickers of you they have patches someone brought them knickers ziringa ze wayo kyasidi ojja tubulira ekiva mu busolo obwo wakati yes abakyala bakyayamba talina naye musava bwabo bwalimu yenna alinga embwa ensiikeeko vaginal pH is very high it is burning the knickers chemically ondekanira I am coming that's a warning zikirizibwa ogendako mu kyo okwekebera empale wakati otherwise walibadde singa ogenza ogambye abantu nze ndi mugagga simanga nina omusajja olina omusajja omugagga my friend you're putting on a knicker for more than a year bakyayambala empale omwaka blood eno fe twambala mpale eno bagiyita woman up raw and unscripted nenga lwaki obeeto nede ekinnumaye I was there for the girl namubeererawo namukolera ebintu nze munnamawulire yabakolera nga siwa ssente nga nkaagadde sebo kati ye mu kifo kyo ensonyi ze yazifuula obusungu nayogerako bye yali ankoze ensonyi ze nazifuula obusungu n'avaayo nakwata abantu abaana bawakyati mbusimanyanga mbunayambe ombereddewo ki motherfucker stagafulambwa yakukyalo shaitwa nagawa muleke nagawa yeddira kyayinza okuba ow'olugave wankima shaitwani nagawa times 10 shaitwani nagawa nako kankima shaitwani nagawa yes ow'enkima muntu omu mulungi bamuyita Nantongo yeyekka yebikira Maria w'ab'enkima how are you Nantongo Auntie Nantongo mugole yes how are you mami how are you mugole nze nakusiimye how you mugole wasizocha oyagala bansalemu wali Shuga gwe abantu bakumanyi tuula wano nsembere mu kamera nze taali ya kibuga Kampala nze taali ya kibuga Kampala ninga nampijja awayimuula Dylan serero sebo walugave Dylan walugave gamba nti aboolugave jju oyo aba mwami wange kati kalo Nantongo aba mujja wange nze nsobola okusitulawo awo nga just nnyimba oluyimba lumu lwokka totabula mukolo mwe mukimanyi nti Dylan walugave aba mwami wange tugenda kwa kumukolo wali ngenda kuba nga buli gwe saagala mula ate wabula gwe kayimbi gwe tojja yingira mukolo gwa kalo Nantongo tojja tojja tekayina nga kandabikira nga akalina just ndyambi n'okwekuta ebijanjaalo it makes you lose proteins ate alina omwezi omulala gwe yeegattako awo kireke lwaki abantu bali ebisiyaga wamu nze simanyi kuba nze kumukiri kwe siva ze manyagala mpulira ekintu nga kintuga nga bakiyisize no wansi naye nga mpulira wimba mpulira nga nfa tumize ku ndali ngambe mpite obuyambi wabeewo aleeta amazzi ga Shuga ali highway nze ku mugogo musa kwe siva olina engeri gy'oguyiseemu n'enfa omanyi bwagamba mbukumukiri era mmwe awo nga we mweri sikulimba nze kale omusajja wange akimanyi ngambye nga webeerina era my man omwami wange omulungi Semakula Musa aweesezza aboolugave omusajja watuweeyo kakorabu oyo atakwata simu nedda ali mu studio kimuwa ekyokuyiga nti buli omukubira obuzibu I know her situation nze nawulirizanga omusajja nga ndi mu relationship nzekka nedda
Amebe sijja byogerera waneenu nja kutabuka. Nja bikunnyonnyola. Oli alinga kali akayimbi. Yeekukuutiriza ku buli kimu, buli kiramu. So, bawange muna yali Dar es Salaam. Era I'm so lonely nga wakatuka ngenda kuwerako ku Entebbe airport. Yes. Nga wakatuka boti Shuga gwe yagamba yegatira ku express. Anti kati nsemberedde airport nali mu kkubo ligenda ku express. Njagala nkigezeeko ndabira kuba ku express. Tena kuba express wonna. Anti kati nze maze emyaka sakotuule. Mubere bulungi banaye mubere bulungi. Endenda linda ko producer tojjaayo tetunnamaliriza. Ngamba nti mba mwagala okugira mu bintu mu motoka. Mbo ojjako amata oteekako amata nze naye mmanyi ogaleka ogajjako kati nze agambe twamuteekamu obukodyo ffe tulina umbrella eva muka accessories ebeera ebika wano ku windscreen ne mubeera enclosed mulimu curtain ozizzaako bwoti. We work with our bedroom. My man is driving my bedroom everywhere. Ate enkumbi ogirekawo mukwano era emmotoka eri self contained. Shuga nze omusajja yaŋŋamba era betuwako lift mubonyeebonye gwe watula dda ku bwana bwaffe. nze omusajja yaŋŋamba emmotoka giteeke mu kifo ekirabikibwa ogiteekemu amataala otandike emikolo tera ajja kutegeera nti waliwo n'ekigenda mu maaso. Nzireka nkubuulize waliwo ne lwenagirira kundi baali bakanzeeko mu parking ya kundi. Shuga yekwe kusosa okulaba nga toyina njala. Banaye guys, you guys are still surprised naye I'm still mourning my father. Oh, if you realize enaku zino nyambala nnyo engoye ennyo. Yeah, I'm still mourning my father until further notice. May his soul rest in eternal peace. Amen. Kati bali bagenda kwesanga ne taata wange. Yeah. Ne taata waffe ijali. Mwe batata baffe nga kati bali eyo batata baffe benda kuba maama baffe. Batulaba. Bagamba we are proud. Gwe okimanyi nti batata baffe kati babeera bakatuka basangayo new stock y'omu ggulu. Kati bali kwenda kuba maama baffe. Taata waffe yalina have step mothers. Taata waffe already ayinayo omwana. Ana maama we yafa muwe taata wange. Nate maama we. Anche tugamba nti kati bali muwe. Ana maama we yafa nze muwe taata wange yafa. Ate tanga ino bera n'omukazi besinka ne yabere step mother wange Kiggwerumu. Mama wange mulamba naye tova kwogera naye. Kisirani nagawa. Mama agenda kuwangala emyaka kaza. Emyaka kaza. Ne banaye mbabuulire banaye mitu I pray for banaye abazadde baffe bawangale. Buli muntu alina omuzadde we nga mulamu, muzadde omusabira obuwangazi kubanga banaye mwe temmanyi kitegeeza ng'omuzadde w'omuntu afudde. Nze dda we nali nga ndi mutoya. Nga mama wanga ngamba. Sala je ziri abakukumire. Let me tell you something. Olaba. Waliwo pati y'obwonge freezing nga omuzadde agenze. Kituufu. Waliwo wootuuka. Sima engeri yakinnyonnyola. Nze ndowooza kati Faith bw'afiirwa omuntu takyaluma. Oba kubanga kale lwakwanja bakwegerera amagezi naye kino kigenda kubanga kya busiru. Oba kubanga spam ye aba yagiteeka eri kati spam epoozinga. Jjukira we are living spams. There is that part that freezes. Me am a living miracle. Zenkubuulire. Experience. Naye kati sinaba natandika kuyiga ginnyonnyola kuba napozingire ennaku eza. Shuga. Faith we yafiirwa taata we waliwo. Ng'aseka. Nkugambe yamanyira emirambo kyembadde njagala okugamba tasobola kaba tasobola kulumwa. Kubanga bye yakolerera nakugamba omwana devil agent sani yamusindika asindika emirambo. Wali wako wa taata wo. Faith yajja n'angamba bw'ati. Shuga nno omwana gwe taata wange yafudde. Bw'atyo nange bwe yayogera ku ssimu. Era nange naseka ne mugamba afudde. Bw'atyo. Mukwano wali musanyufu nnyo nnyo. Nekubira oyo matako ne mugamba tugenda ziikawa. Nangamba ntwamaze. Wamajjako ebintu. Hello. Wanji my love. I'm okay dear. Hi. Feyi. Nze simanyi. Omwana alumwa nga alabye emirango. That thing turns Faye on. Seeing dead bodies. Tumaliriza. Nawe lindako tubagambeyo akasembayo mbadde nnakandi ku mutima. Mwenna muli mukwagala n'abasajja bammwe. Jjako ebintu ono talina musajja akwata. Nina omusajja Shuga. I have a man. Executive Media.
Focus, innovate, succeed.